Mulina amawulire mulabye ku TV ne ku radio stations ne ku social media platforms zizonna ez'enjawulo eziraga nti waliwo omujasi boogeddeko omu Kano David Byaruhanga nti Kano David Byaruhanga afiridde mu ddwaliro ekkolo kubanga bo batugambye mbu Kano David Byaruhanga afiridde mu ddwaliro mbu afiridde mu ddwaliro e Nakasero. No, amawulire gali bwe gati. Gayo ono gwe mulaba kansoke mubala mubaza omuzuuminga. Gayo ono gwe mulaba yoyo Kano David Byaruhanga mulaba bulungi nnyo nga sinda yogera bigenda mu maaso. Kano David Byaruhanga ono ye musajja abadde akulira operation z'okuliisa akakanja baganda baffe ab'e Karamoja n'abo Mambuka. Ono Kano David Byaruhanga ye musajja abadde akulira operation ez'okucunya, okutta, okuwamba baganda baffe mu Karamoja ne baganda baffe ab'omu Northern Uganda wonna. Bwe bamujje Karamoja ne bamutwala mu Mambuka, bamujje Mambuka bamututte Congo. Guess what? Okalyadda kaddadda envunyo girira mu katiko n'ekulinda mu kofi n'ekubwebwena. Ono bamututte ku operation ez'okutulimbula abakongo n'okugaziya empire ya Museveni. Wabula ye ne gurupu ye tebasobodde kuva Congo. Nkiddamu, I can confirm to you. Omwami ono babatidde Congo, babodegadde be basatu bafudde ne ba government official bala bafudde saako n'amajja amayitirivu gafiiridde Congo. Tebakulimba musime bamulese n'afiire Nakasero. Balese bulese mirambo ne bagiteke bagiteese ebayagadde ku just kuwa public image nti waliwo omuntu yafudde omunene babatidde Congo, babanyigidde Congo. Wabula omwami ono kimugwanidde okufa kubanga atunyizza abaganda affe ab'omu Karamoja ne Mambuka ga Uganda. Ezo operation zibadde zibba ente, okutta, okwokya amayumba g'Abannayuganda bonna. Omwami ono yabadde azigulira Kano David oyo gwe mbagambye yabadde azikulira Byaruhanga yabadde azikulira. So muzamutegedde bulungi nnyo, tebaddamu babuzaabuza nti simanya afudde anansize simanyi wundu zino oba yasustain injuries no. Babakubye fula biswa tebabalekedde kintu kyonna ate nga bakyabakuba. Mulinde kigenda okuva South Sudan mujja kitegeera. Oyo ne tuvudde bulungi mukitegeddeko nakyo nga bwe kiri. Kubanga kyenjagala kasitamba maze okuwa information eyo nga njijjamu nga nkola ebirala kubanga space banjala creating a space ku information gye nnina. Ekirala kuno ngenda kusaba na Uganda ababeera mu Kawempe abaagala ensi yaffe nga ya mirembe era bakyali baffe. Uganda si comedy store. Uganda si comedy store. Buli abantu obuvunanyizibwa balaba Uganda ngeni ba politicians ba comedian but fera batusiga ekifaananyi Uganda tutegeera. Ngenda basaba bakyali bange munnogeze ekisa kye bayita Nsereko. Saagala mu kikube kitta munkubire Nsereko amannyo mukuba amagulu mugamenye tukendeze ku basiro bali mu Uganda. Mwenna bakyali bange, mwenna ab'e Kawempe munnonyeze ekisajja kinsereko esente weziri muntu kubire Nsereko oyo kubanga Museveni atufudde nti byobufuzi mu Uganda bintu bya kisiru, muntu asobola okuvuna atateko kola bintu by'ekisiru. Munnonyeze ekisajja kinsereko ono buyinze njogedde. Tukoye Museveni okutulaga nti fe Abaganda tutegeera eto tuli ba comedian ne byobufuzi babufudde bya kisiru. Omuntu okwesimba okukaadi, omuntu okwesimba ogenda okufuganya ku ntebe y'eggwanga oba oli more than serious. Tukoye ngasaba munnonyeze ekisajja ekyo mu kinkubire. Full blast. Amala emyezi 6 nga talina mannyo nga n'amagulu mamenye alyoka ategere nti tuli ku nsonga za ggwanga. Tukoye comedy. Njagala munnonyeze Nsereko munkubire Nsereko amannyo mugayiwe wamumenye n'amagulu mukumenya amagulu. Sebo mwami ono yagenze anti Museveni yatumye ba comedian laki yakoze
President, so get a lunch ticket, you know, 1 million yaviri, no one about Semba, Vivi Apusa, district is on now, the district is Munana, no Panazo, your week is Embolina, Rikimonchina, with no one is around to Uganda, Several Moses for president. And someone knows that Kisaja Kinochinkubiri. Lwajjo tegera nti Uganda yetaga abantu abali serious gwanga lefite bagenda difulo bya kisimu bakozesa ebisajja ebiganda ebisene ennyama nga bisiba obuwuzi mu nnyama mbusime mu kyala nze nagiguze simanyiza akakawuzi ke nasibye mu nnyama mu nkubira ekisajja ekyo mu kimenya amagulu tukoya akamanyiiro onede bili bya Ruhanga leka malo mujja mu line yakubanja ala kuselecting information jingedo bawa nga eri mu line bulungi nnyo. All right. Kalika video katandise mbulambalamba bwako. Era njera tutandike bwe tuti. Consulate honorable council na Lukola otuse bulungi nnyo. Njera kuwa information yo nze nsimbule. Ngabo twabagambye nti akalulu ke Kawempe North. Kalumye mu 7 ne kalumanita amongi ne kadda mukati ne kewogoma. Bino bengendo okwogera mugenda bbira bako okujja ko nga bakyusiza. Council na Lukola kansubire tukuli. Mukuswalo kw'ekika ekyawaggulu okwabadde Kawempe nga state yennyini yategese abanyazi abajjaati military okuba abantu n'okunyaga buli kimu kye baakoze badde basubira nti akalu kano bagenda kawangula wabula njagala mugoberera ekigambo ekitandise okutambula ku social media kye bayita violence electro-violence ngenda bawa information nga nkuwerako evidence nkulage nti Anita Amongi Muhoozi Kanyerugaba ne Museveni tebaagala council na Lukola kulayira nkiddamu Anita Amongi Muhoozi ne Museveni bagamba lwakiri council na Lukola tagenda kulayira olw'ebintu bino wammanga byengendo bagamba mumpulire bulungi nnyo kansoke basomere ebbaluwa eno mulyoke mutegeere olwaleero abantu bano omu babiri basatu bana batano mukaaga musanvu munana bawandiise ebbaluwa ne gye bawandiika nga muddeyo okuva akalwe kwagala Lukola nga awangudde bazze boogera ekigambo kye bayita electro violence and ballot staffing ku social media wonna ne ku TV zaabwe ne ku radio ne bannabyabufuzi ba NRM nga boogera ku kigambo kya electro violence ne ballot staffing kati nga bakivuga bakiza ku national platform so si ku NRM batuse n'okwegaana jjaati ne beegana n'ebiragiro amagye byakoze mbu tebyadde biragiro byabwe amagye gano gadde gawagira national platform ne Nalukola mbwera Nalukola yazze ne tulera z'amayinja mukaaga nga buli muntu yabadde mu kalulu ke Kawempe yabadde ayina amayinja bw'ogatta constituency yonna babadde bayina loole mukaaga ez'amayinja kati njagala muddeyo mutandika okulaba ebiga bibadde boogera kati nkusomere ebbaluwa eno male nkuwa information otegeere lwaki Nalukola bamuganya ogenda okulayira mbagambye akirimu Anita Amongi Muhoozi Kanyerugaba ne Museveni Azolo ne Salimu Sale kati mumpulirize bulungi nnyo ebbaluwa bagiwandiise leero bagambye bati council na Lukola kansubire kwolyo bagambye bati declaration of the alliance against electro violence okulangira kw'olukale eri abo abeegattidde ewamu okulwanyisa obutabanguko obuli mu byokulonda we are the unreasoned representative of the Uganda Law Society government and civil societies, media and human rights organizations come together to condemn the electoral violence in all its forms and to lead corrective efforts towards preventing magnitude its concerned in Uganda. Bagambye nti bano abakiwandiise nga beegattidde wamu n'abo bekikwatako naddala n'abo abateesiteesi n'abafumbi b'amateeka saako ne mu gavumenti n'abo ebitongole eby'eddembe okuli bannamawulire abalwanyiza eddembe ly'abantu
nga begattidde wamu bavumirira obutabanguko obwadde mu kulonda na buli kimu kyonna ekyabaddeko era mu kusinziira ku kiki bagamba okukola bagezaako nnyo okwogera ebintu bino okulaba nga bamalawo obutabanguko mu Uganda. Ne bagenda maaso bagamba recognize the fundamental rights of the citizens to participate in the peaceful and free elections and the importance of upholding the rule and law and democratic principles, acknowledging the history of the electoral violence in Uganda, which has marred the country electoral process and undermined the trust democracy institutions. Nebagamba, noting the disappropriate impact of electoral violence on women, journalists, and marginalizing the communities and the need for targeted measures to protect those groups. We comment to promote the peaceful election through advocacy, education, and community engagement, supporting victims of electoral violence through legal aid, counseling, and other forms of assistance, holding preparatory accountable through robust investigations and prosecution and sanctions, strengthening the institutional capacity to prevent and respond to the electoral violence, including through training and capacity building for law enforcement and judicial electoral officials. Bataddewo ensonga ziri nnya. Nze nkubooza akaluka bbiri gumu ketwalimu ne babba obuwanguzi bwaffe. Ani yavaayo okwogera ku kukwata, okutemula, okukuba n'okulemesa pulezidenti waffe n'ekibiina kya National Platform okwetoola eggwanga lyonna? Ani yavaayo n'awandiika ebbaluwa bw'eti? Nkiddamu. Ani yavaayo n'avumirira obutabanguko, okubba obululu, okutta, okuwamba nga ne bakomedi baffe bakyali mu makomera olwaka lwakaggwa? Ani yavaayo n'awandiika ebbaluwa?